All right, kati ndoza njala tandika nakana akantu. Ndoza muteredde bulungi. All right. Njala kubiriza omulanga okutakungula abazadde bonna abalina abaana abali stranded mu Dubai oba bakwamire Dubai. Omukulembeze wa Robert Kyagulanyi Ssentamu yabadde azze Dubai, yabadde azze kukola ekivugo nga ku ssente ezabadde zigenda okukolera kugenda kuvako ekitundu. Abaana bamwe bafune tiketi ezibazaayo sina kindi akolagana emikwano gye egiri ku international level basobole omufunira ennyonyi at least yagula tiketi oba asasula ebintu biddako byonna abaana bonna baveeyo. Yoseri ng'akozesa basipayi be bonna ne basalawo okukola ebintu bino wammanga okumudira eyingisa ku kisaawe okwagala omusibako omusango gw'ebiragalagala n'okukola enkwe mu gavumenti okula nti mu gavumenti y'abasajja okulemesa sho eyo okubeerayo naye nga muwaddemu ne bannayuganda bamulooza nti bannayuganda bategeera nga tebategeera. Abavubuka bano bonna mubamanyi bulungi ngenda boogerako Ssekinoomu mubamanyi bulungi bano ngenda kwogera bino ebintu mbiwulire bulungi nnyo. Ono omuvubuka omu omuwanvu ayambadde galumbi bamuyita UG Vibes oli omulala bamuyita Aviator bengenda okwogerako bulungi nnyo. Mu kwogera ku bantu bano njala sooka bowa security alert nali neesonyiwa ensonga z'abaana bano era nga mbalese bakole naye kansooke mpe preamble yange oba ebigambo byange bino. Ekisooka mu nsi ffenna twagala kukola era twagala kubeera bulungi naye ebiseera ebisinga weetegereza nnyo okolera ku ludda ki. Bw'osalawo nti ngenda kukola ku ludda luno kola ku ludda lumu oba obeera tobeera toyimirira ku sayidi bbiri bwoti kirumira mpiri B yimirira ku sayidi emu woba obeera. Omukulu ono UG Vibes namwogerako dda ne mbagamba era kyobula mbadde saala nnyo muwabudde. Omuvubuka ono abeera Dubai gy'akolera bizinesi ze anoonya kawogo ng'abantu abalala which is okay. Ne muganda wange sigenda kuwa nnyo budde okujja kugamba message eno mu bizinesi z'okola mu Uganda kati twayawula entamu either owagira dictator oba oli ku ludda olw'abantu abanyigirizibwa. The moment kazitozanyisa amagulu abiri ng'oli ku ludda lwa dictator ate nga ne mu bantu abanyigirizibwa oyagala kweraga nti gy'oli ekyo tekisoboka kubanga ffe twekengera nnyo ku ludda olw'abanyigirizibwa era tetwetaaga abantu batujjamu ng'ate banyampi. Kati muvubuka gwe UG Vibes njala kugamba sigenda kutanishinga linyina wadde okwogerako ebigero njala kuga ekimu taking a side kubanga kati oyina kampuni z'okolera eza tour z'okolera okolera embassy ya Uganda nga mu promotinga project za government ya Museveni ekitali kibi naye nga kufa banyigirizibwa kikyamu. Ekyokubiri oli mu Muhoozi project which Muhoozi project constitution temukkiriza na kuyimira mu Uganda okufuuka ti mukulembeze kubanga si muna Uganda. Kati ensonga ezo tezikufuula nti oli ku ludda lw'abanyigirizibwa. Njagala okola ekintu kimu odde ku sayidi egamba nti okolera gavumenti ya Museveni okyogererumu oleme kuwebuzabuza ng'afukaana bati gonna mazzi muganda nga UG Vibe dda ku ludda lumu nti okuba the moment oba okolera embassy ya Uganda ng'okolera Muhoozi project that means nti oli ku ludda eri tetwagala kulaba ku ludda ero. Kino nkyogera kubanga bajja kukozesa ensobi nnyingi otuuke okubanga ekane mu kibya bakusobedde. 1 abantu bakwekengera emizimu gyo gyokola. 2 abantu bakwekengera entambula gy'otambula. 3 abantu bakwekengera okuba nti gw'omu ku bantu abatambuza Muhoozi project ne ssente za Muhoozi ng'okola project ez'okukyusa obwongo bw'abantu. Naye ngenda kuga ekigambo kimu kola ebintu bibiri okowala ebizibu bino abantu okwogerako. Funa sayidi emu oba oli ku sayidi y'abanyigirizibwa gibeereko oba oli ku sayidi ya Muhoozi gy'okolera embassy ya Uganda ne promoting government projects gy'oba ogendako. Otherwise tetukyala nnyo kuyomba n'abannayuganda kuba tumanyi ekizibu kya Uganda bamuyita Museveni. Museveni kyekizibu kyaki kyekizibu kya Uganda. Bw'oba oli munyampi vaalu moga nti nkolera State House Entebbe nkolera Muhoozi ne embassy ya Uganda ekyo kiggwe teri agenda kwogerako. Naye tosobola kutujjamu ng'abantu beeraliikira okuba nti baweebwa obutwa. Tosobola tujjamu ng'abaana e Dubai babuzibwawo teri amanyi gye balaga. Tosobola tujjamu ng'abantu babulookinga okukola bizinesi mu Dubai olw'okuba nti muyina ebintu mukola nga mwebuuzaabuuza nga bafuka bana bano. Ekyo kikyamu. Salawo sayidi emu oba oli munyampi dda ku banyampi. Mumupame ffe tujja kuyoola. Buli mupama ffe tujja kuyoola. Kati gwe nkumaze UG Vibes sigenda kuddamu. Ngenze ku mukulu gwe bayita Aviator. Gwe mbadde temumanyi. Omukulu ono Aviator 773 amannya ge amatuufu ye Edwin Nyanze. Omwana ono yajja ku social media oba yajja mu Dubai ng'omuntu omulala azze okukola.
era abadde akola emirimu gye ng'omuntu naye olw'okuba nti mbulira gw'oyita naye nkubulira empisa ze ayinza okuba yakozesebwa ate n'anyumira kye yakola naye ng'ate tugenza okukebera mu byafaayo nga tugamba nti nga bwe tugamba nti taata bw'afaanana omwana bw'afaanana ngenza okukebera ebitabo byange bulungi nnyo ng'era sitole entuufu egamba like a father like a son nkebedde mu byafaayo ne ntunula bulungi nnyo ng'omuvubuka ono Aviator 773 Edwin Nyanzi yono abati bamumanyi kambabulire bulungi nnyo mutegere buli mwanze byange mbikola buli mwa biraba yono Edwin Nyanzi mwana muganda gwe muyita Aviator woyo yoyo gwe bayita Aviator Edwin Nyanzi mumanyi ga Aviator 773 omuvubuka ono awangalira Dubai naye Mohozi project atenga state agent lwakuba nti mbadde temumanyi kati ndeese bwino we mulyoka mutegere bulungi nnyo saagala baluisa kubanga bwino nnamungi nnyo so yeno group gyenjagala mu concentrating eko nnyo tukoya abantu bafu okufa mu ngeri etategerekeka ng'ate abantu bafuna ssente mu ngeri y'okutta n'okuwaba bannayuganda yarabbo ebifana byabwe kati mukulu Edwin Nyanzi aka Aviator 773 taata wo tekyewuunyisa okuba nti okola emirimu egyo kuba ngenza okukola back check n'okusindika drone zange ekatale bunnamwaya gy'ozaalibwa nga kituufu ne kitaawo omulimu gwakola ye state agent asookerwako era nga kitaawo omukulu ono naye state agent era nga mbitundu bino bamumanyinga Mulongo Kato Sengoba naye state agent era ng'ono y'omu ku basporters abasportinga abaana abatayagala nkyukakyuka n'abantu abalina akasente nga akolaga ne poliisi okuwamba n'okukwata abaana ne bakwata aida ndisodale n'ekireerese mu bitundu by'ekatale busaawula era ng'akolaga ne poliisi mu kikwekwete kimbayinza okukwatamu abantu nga 50 bakiraana ne kikomekereza nga abaana bano babatutte ku poliisi ng'omukulu ono yeefudde nti ye tabimanyiko so nga ate supporter mulungi wa government state agent era nga bagenda okukola kyetuyita okunoonyereza ku baana bakwatiddwa buli omu bakujja kukwatibwa emitwalo 5 ku 10 so nno omwana ono Edwin Nyanzi gwe mumanyi nga Aviator 773 omwana ne kitaawo mulimu gwakola state agent ng'akolera mu kitundu ky'ebusaawula katale era ndoza n'ekifaananyi jala kibalaga wano bulungi nnyo mayinza byange mbikolako back check bulungi nnyo kitaawo omwana ono yono wano mutegeere bulungi nnyo taata we yono bulungi nnyo nkimanyi mujja gimusharingira bulungi agitegeere yo kitaawo omwana ono bamuyita Omulongo Kato Sengoba ono ekitaawo wa Edwin Nyanzi Aviator 773 yoyo kitaawe njala muba wabifaananyi bulungi nnyo mutegeere yoyo kitaawo wa Edwin Nyanzi aka Aviator 773 yoyo kitaawe naye state agent mukozi mbega abegera poliisi mu bitundu by'ebusaawula katale gy'abeera era n'omwana ono gye bamuzaala ndowooza ono yennyina omaife tubibaleetera byonna tubibateekawo oyo ndowooza yennyina omula bulungi nnyo ya omaife buli muntu yenna state agent kasita okola ensobi tujja kukumulisa tujja kusumulula buli gy'olaba yonna gy'obeera tujja kukumulisa oyo ekitaawo wa Aviator 773 Edwin Nyanzi mwe muyita Aviator oyo ekitaawe ndowooza era yennyina nkyabawa bwino kuba nze nazze na bungi nnyo bwe mukuba kungu nze nkubira ddala nnyondo okuttira ddala yono kitaawe bulijjo mwebuuza yafuuka ddi omukyotala b'omuzungu yoyo kitaawe kekakala mukala bulungi nnyo yoyo kitaawe mumuweereze bulungi nnyo mutegedde bulungi nnyo yoyo kitaawe muyita Omulongo ye kitaawe amannya ge ye Mulongo Kato Sengoba ng'ono babeera katale busaawula mutegedde bulungi so omulimu gwa kitaawe mugutegedde bulungi kitaawe state agent ng'akolaga ne poliisi mu bitundu by'ekatale busaawula ng'ono yakulembera omulamu gw'okusportinga n'okukwata abaana mu bitundu ebyo omukulu ono Aviator akola omulimu guno ng'akola n'omuvuka nga bagambye yugi vibe ate nga n'emirimu emirala gy'akola tegitegerekeka olw'ensonga nti abeera mu Dubai n'emirimu gye gyakola tegitegerekeka era nga n'ensimbi ennaku zino zaafuna tezitegerekeka omukulu ono ne kitaawe omulimu gwakola
njagala bagamba nti omukulu ono akola kye tuyita operations ng'akolera state police mu bitundu by'ebikwenda Bonnamwaya Katale Busaawula era nga family yaabwe muyinza okuba temugimanyi kandi baviire ku ntono mugitegere bulungi nnyo manyiza omulimu gwange okola nengutuusa bulungi nnyo tukoyeba state agents abatwerimbiseemu bokka omukulu ono kinajjukira nti mukwata abaana tayirayo amukola ki amukwatira nsawo bamuzaala ku mukaaga esseguku ono taata wa Edrin bamuzaala ku mukaaga esseguku ng'olembalemba otuuke ewajjuze Mayanja Kamiliyoni bamuzaala ku mukaaga esseguku emirimu gye gyonna agikoleramu ng'onootera okutuuka omwimbi Jose Kamiliyoni bamuzaala ono nno era bwe tunoonyereza mu famire ye oluntu olwo olweruyeru era omusajja ono ye muganda wa Kaliika Namagoya oba Namagoye ayimba ennyimba za Kafeero mumanyi bulungi nnyo era ono Kaliika Namagoye ayimba ennyimba za Kafeero abeera taata wa Aviator 773 oba Edrini Nyanzi era ono ayina muganda waabwe muganda w'ono mukulu Kato Saalongo ayina muganda we omulala gwe bayita Waswa kubanga ono ye Kato ayina muganda bamuyita Waswa so bano nno bijja emirimu gye bakola nti bo emirimu gya kusportinga temwewunya nnyo nga n'omwana emirimu gino abadde agikola kubanga bagamba nti mwana mugimu ava ku ngozi nzo mukitegedde bulungi nnyo saagala saategedde saawulidde mutegedde bulungi nnyo mwana mugimu ava ku ngozi mutegedde family bulungi nga bwetegeera bulungi bwefaanana so temuddamu kuwa bantu abo platform buli omu munjagala mbeere mukole ekintu kimu bw'oba oli ku ludda oluvuganya beera ku ludda oluvuganya bw'oba oli ku ludda olunyigiriza beera ku ludda olunyigiriza ne tusanga obuzibu nti eri abantu abo bawa trust ate ne babalamu ebituli bingi nnyo tuza mutegedde bulungi nnyo information ngibawadde obwedda bana bagikubako sayidi ne sayidi mbaleetedde bulungi information y'omuvubuka oyo amanya mbaleete mugamanyi ye Edrin Nyanzi gomuyita AK Aviator 773 state agent nga besinga mu Dubai decent bafuna sente mpya n'enkadde ne bonoonyeza omulimu gwako tosobola gutegeera n'omulimu kwano gwe you give vibe kati oli omulala gw'omwalabyeko omuvubuka oyo nkyamukolako okunoonyereza naye nga okusinzira ku ddooni zange omuvubuka oyo wandibanga bamuteeka mu kitu nga tannakitegeera bulungi nnyo so saagala mu concentrategeko musooke mumuteeka ebbali mu concentrate ko bano bali confirmed information gye tulina oli omulala sima bamuyitaani musooke mumuleke oyo kajja musooke mumuleke bulungi nnyo tukyamukolako tukyamunoonyerezaako bulungi ono tusooke tumukole ki tusooke bana babiri bano you give vibe nono Edrin Nyanzi AK Aviator 773 completely totally also ba state agent omulimu gwa taata we mugutegedde bulungi nnyo taata we state agent era nenga asportinga baana mu bitulali bya Katale Butaawula era akola ne police bulungi nnyo ndoza mutegedde bulungi nnyo era oyo temumanya gye badde bamuzaala mutegedde bulungi nnyo Edrin ono Nyanzi bamuzaala Katale Busaawula mbagambe kitali mirimu gy'okukwata n'okuwamba baana agikolera mu bitundu bye basomedde bulungi nnyo ndoza mugitegedde bulungi nnyo saagala saategedde saawulidde agikolera Katale Busaawula wepo n'agenda n'ebitundu ebirala gyakolera emirimu gye egy'okuwamba abaana mwe bafuna ensimbi ezigulya amagala eddiba kati weewuunya omwana okuba ng'akola emirimu egyo eyo yonna Bukwenda ne Bonnamwaya ndoza mutegedde bulungi nnyo saagala saategedde yoyo omuvubuka naye oli mbagaye bana babiri bano aba babiri oli mulese kubanga tukyakola back check ne bana babiri kyekizibu ekiri Dubai muhozi project ba state agent nekitamu muwulidde you give vibe ye muwadde amagezi ajja gategeera bulungi nnyo nga tugenze ku nsonga endala